Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya muli muteba naffe yona gye musinzira okutulaba. Mwebala okutugobereranga buli lunaku at least mbawa video emu ku emu okulaba nga tusobola okuba nga twekuumira ku mikutu gyaffe nga tukozesa ne zino empewo ze twasalawo okwettanira ze tuyita alternative media oba new media social media apps ez'enjawulo ku TikTok ombeerayo nga Nuruddin Ntege onkeberako wa YouTube ogiraba Ntege Nuruddin oba Nuruddin Ntege spelling eyo nga bw'ogiraba yoba okozesa buli wantu Facebook kyekimu. So tuze twogera nasemba okubawo wali ku Azawi nga byayogedde ku bayimbi banne nze kyendowooza nti lyali ttima nakwakubaako byabaza abikasuke gy'oli gwolowooze mbu akwagala nnyo naye ng'ekituufu alina bye yali abaza ebyo yali ndowooza yange naawe oyina eyiyo. Naye mu wiiki wakati awo weekend yagenda okuggwako ng'omukulu Kabaaya oba ayina position ki mu Firebase takyayina era ebaawo somehow hayirake fe tusigala tugibala nti oyo wa security oyo wa kino. Kabaaya bamumanyi Kabaaya ono azze akola statements ez'enjawulo ku bantu ab'enjawulo. Yavaayo alina ze yayogera ku Bebe Cool n'avaayo n'ayogera ku Chameleone Bakenzo ne bantu abali mu struggle n'abatali mu struggle ab'enjawulo. Naye bwagenza okuwunzika nga alina byayogedde mu kwogera n'agamba nti omukulu Mesa Kisemakulu omuyimbi munne ate bwe kuba obuyimbi bunne oli ayinza okugamba nedda oli omusi muyimbi kale kuba message ate ye muyimbi nnyo. Naye ebimu ku byayogeddwa tebyabadde tebisaana. Yagambye nti kale ono message twali twamusonyiwa yamisaacha yagambye mu buntu nga buno twali twabusonyiwa naye ng'agamba omusajja omukulu nagamba akayiringu kano mu twali twabusonyiwa buno bwe buti naye kati mumutwogezaako biki naye nga ne point gyayogera teriiyo ng'aga nti aveya mu busungu obungi n'ensonga eyo naye kaayabye ebyama bye bye twasirikira ewedda ng'agamba nti Didi producer Didi yavayo n'alangirira nti mulwadde Fire yavayo n'alangirira nti mulwadde MC Cuts n'avaayo n'alangirira nti mulwadde. Lwaki message tavaayo n'alangirira naye kati atali musawo atali dokita atali family member wa Misaki si guardian wa Misaki ye kati lwaki otuuka ku yabadde akoze musango ogumutuusa okugamba nti katukugambe obulwadde oba kuba ne bwaba mulwadde si mulimo gwani gwa Kabaaya obuzibu bwavudde wa obuzibu bwavudde kulimba lwa Misaki bwabeerawo omuntu gwe mmanyi nze nganze omuntu bwombuuza Mr. Kisema bwombuuza abayimbi abali silently mu struggle it is Mr. Kisemakula oluyimba era bw'osisinkana Mr. Kiwano y'omu ku basinga okugamba nti ebintu tebitambula bulungi tusaana change era he supports buli avaayo okulaba ng'ateekawo ayinza okuba tali nnyo wankyukakyuka naye ng'ali mu mbeera egamba abagira bali mu nkyukakyuka ebintu ebisobola okuleeta ebirungi mu ggwanga lino Uganda. That is Mr. Kisemakula. The Mr. Kisemakula I know maze ebbanga soogera nnyo naye ate the Mr. Kisemakula I know sigamba nti ali mu struggle naye ayagala enkyukakyuka ereeta ebirungi mu ggwanga. Kati obuzibu bwavudde ludda wa Kabaaya okuva mu mbeera n'agamba ekijja kijje naffe katukwambale n'agamba twali twamusonyiwa kati okukube kino obuzibu bwavudde wa sooka yanjulira abantu abo mwena abali ku Nuruddin mwebale mwenna gye mutuusaako engalo ate mbagamba mwongere okusubscribinga ku eno channel ebyaka bisookera wano ebirungi bisookera wano kisookera ddala Kabaaya n'obwakabaaya bwe toli musawo sigweroya wa Misaki waliwo abuuza Kabaaya yaani yakola kika Kabaaya saawa zino abeereyo mu Kisenyi ndowooza alina project ze mu Kisenyi sizimanyi oba alinayo edduuka simanyi naye gy'asiiba gye mulaba ebiseera ebisinga abeera nnyo eyo mu Kisenyi eyo. Kabaaya ekintu yagira mu kifaananyi ky'abayaaye
nga bwe linnya lye nga bw'olira nti Kabaya naye Mubaya. naye nga yali Mubaya nga ye omuntu wabula just yagiramu ekyo ekifaananyi omuntu agira mu kifaananyi nga sikyategeeza ne kimutwalira nga kyalina okugenderamo kati yagiramu ekyo ekifaananyi ekyokubeera mbu ye Kabaya abeera ne Bobby biki mu ebiseera bya Firebase we yagirira ennyo kati Kabaya yavudde n'akola video nga ffe ba analyst abalengera ewala bwe bate bamusindise busindisi nga waliwo omuntu alwana misa akisemakula eyamusindise akole video eyo yeetaga kutwala butabika asooka akeberebwe ku mutwe oba gukola bulungi tewali buzibu bwavudde obuzibu bwavuddeyo wagamba waawano bw'obeera ng'oli updated era ng'oli analyst ng'ogenda kukolanga video ng'oyogera ku bantu olina okuba ng'onoonyereza olina okuba ng'ofuna facts ennungi zennyini nga twashuminga maye bino ebintu bya internet biringa kooti kooti tegendera ku assuming egendera ku facts ate kugendera ate mbu ate nawulidde nti baayogedde egendera ku bujulizi ebe bwagala oluyimba lwa misa kisemakula balitabeerawo misa yafulumizza oluyimba lwe bayitabeerawo yalufulumya 1 year back 2023 lugamba ki Luwana Museveni nga luwana Ssaabasajja Kabaka nga lumukulisa n'emirimu gyonna gy'azaakola nga lumwebaza nga lumugamba n'abantu be abalabe be baalina nti ebiseera ebyo Ssaabasajja Kabaka yali agenze mu ddwaliro Germany oba ojjukira yali agenze Germany mu ddwaliro n'akomawo baluyitabeerawo kati bwe yakomawo Papa Misa Kisemakula n'afulumya oluyimba nga baluyitabeerawo n'agamba bootabadde wadde babakogerera kino na kino Ssaabasajja taata ffe tugamba nti beerawo tolina gy'olaga biki nga bwe olujja luba playingiramu akatonotono awo mu maaso kaakati munnange Kabaya nga bwemumanyi ali unupdated tamanyi bigenda mu maaso ensi oba agiraba atya nakeera n'akola video kaakati Ssaabasajja bwe yakomyewo luno kati n'ayagala ne luzuukuka naye n'ayagala akolemu ka challenge ng'ebyalo likyakola luli n'akolayo ka video k'oluyimba olwo lwennyini eredde n'akateeka ku social media handles ze n'okumukulisaayo n'okutunda oluyimba olutambulira mu mbeera ng'omuyimbi bw'alina okukola ekintu kyera kyalina okukola alina okugisawo sawundi ye naye okukola ebirala lwe lwagudde mu matu g'abamu abali unupdated unprofessional bagambiddwe nti Katikkiro yawadde Ssemakula sente mbwavume bano abadde babanja Kabaka mbwera kati Ssemakula ne Museveni yamuwadde sente akole ekyo gavumenti yemukozesa nti bamuguze buguzi natuka n'okumuvuma ebintu ebiri personal natuka n'omulangira obulwadde n'amugamba nti banno baye musikati bakoze kino bagundi bakoze kino lwaki gwe tovaayo nawe n'olangirira ossa abaana b'abendi bangi abawala munnange tukubuuza Kabaya kuba Papa Misa Kisemakula musajja musirise nnyo talina ttabba eri abantu talina buzibu ne bw'oyogera ki yakulaba bulabi ndowooza ye ng'omutima gwe bw'atambuza ebintu bye naye abakuba mulala singa saawa zino Kabaya ali mabega wa mitayimba ng'agenda binyumya agenda bitebya teyakomye ku oyo yekka yawalampye Dr. Jose Chameleone mbuki n'amugamba nti Kalamaji Kalamaji mu Chameleone yamala okwebaka ku muwala we wa Kalamaji n'abaana ta Kalamaji yali musajja mukulu bw'agamba mu Kalamaji yali musajja mukulu mu yali atunda oba binyeebwa yayogedde mu yali atunda biki n'agamba nti bamala okugira ku muwala we nawe ne bamugola olukujjukujja olumutta teyakomye ku Kamiiri n'agenda kulema n'amakula nagamba mbaze yebakako nono azakola kino na kino magulu obubina ayambala bino nayogera ebintu ebiri personal nga Rema yabadde yakoze eki abalanga kimu butebavaayo kwogera ku nguzi ye bwayogera nga Kabaya ayogera mutebavaayo kwogera ku bintu biruma abantu nekye tusooka okubuuza Kabaya nawe oli artist nga bw'ogamba wabula nze simanyi na nnyimba zo manyi lumu aneeganye nekalike bakumentioninga mu Kabaya nakwata mukyala we Katonda amutuge gwe mmanyimu bulayini obwo gwe bw'oba ogamba nti bano banno basirise oba banno teboogera ku kino oba bano baabaguze gwe nga ggwe otaddewo mbeera ki ekulabirako nti bannaye Kabaya okusinziira bano abasirise Kabaya akozeewo kino obeera ofuuse pretender na muntu ayagala views oba nga muntu nga oyagala sympathy eri abantu oba nga olina g'okolera video akulaba kakase nti kyeyakuwadde kyekituufu kyewakoze ekibasa ekyo waliwo Rema mbu tayogera ku bantu tali mu struggle mutali mu struggle kyamugira ate Chameleone mune Chameleone tali mu struggle yensonga lwaki yamuvumye lwaki tali mu struggle
ne papa Misachi ye adamugira kimu oluyimba lwe lwabeerawo kati nze ntegeddamu obuzibu buva kaakati abantu baabuukira ekintu kya Ssaabasajja okitegedde bulungi era ne bamala ne bava mu kukibuukira ne bafuuka abasawo ne bafuuka era ne bamala ne batambula naye kaakati mu kumaliriza ne bamubika n'omubika yafa ne bamala ne bamuwamba n'omuwamba kaakati ne kituuka ne kifuuka nga kyakuzannyisa kyakulwanyisa eri abalala okufunirako views nga bwe bakikola ku Salim Saleh nga bwe bakikola ku Museveni kaakati baze bakikola era nakati kati kyendowooza obuzibu buva omanyi abantu bannayuganda bo bakupika bupisi kyoba wakyeka mu muliro bakuteka bwe bamala bapika omuliro nabalaba nze nabana ku TikTok Facebook kabakateebwe ave mu buwambe akole biki abamu ne bamwemula n'okuwemula okusiba Katikkiro bulungi nnyo kaakati obuzibu we buli ntegedde obuzungu bwa Kabaya buva Ssaabasajja bwadda byonna byoba obadde oyogera byonna biba obimize nga bakugamba ozaako ki kati ndowooza mu kuzzaako ki oba oledde oba mu kuswala kati luno oluyimba oli bw'aluzza oba oli alaba oli mu kumomookinga okategedde bulungi kubanga ayina mulayini gye yagambye nti Ssaabasajja wotobadde waddewo abaali batubalako nga boogera kino nakino nga bakogerera bino na bino naye kati kookomyewo beerawo ddala wangaalira beerawo ddala we bava obuzibu kati bo bano bo bagize nti pulojekiti nnamba eyo nawulirako n'abika Kabaka ne mu vidiyo eyo Kabaya teyakomeko ebyo n'agamba nti Misachi olina wano ennyumba ya bisenge 2 nze nkumanyi olina ssente wazirya ote omuntu akola obadde osuubira akola atya kyenjagala Kabaya ategeere wano mu bulamu Misachi Ssemakula nga bino byonna ebya politics tebinnajja naki ye muyimbi yali asinga obugagga mu Uganda yonna nkikuddiramu kiddiramu abantu batunda ne mu kamera Misachi Ssemakula ewaabwe Buwaate bw'ova e Najjeera nodda e Buwaate nga bali ku ttaka erisukka mu acres 300 square mile ebeeramu acres nga 600 naye Misachi Ssemakula ng'azitowa obugagga obwegambye funayo omuntu akubuulira eka y'e Buwaate ya ssente mmeka eka y'e Buwaate ekitone nnyo ya bukadde 700 nga bagiguze ddondolo 1 acre ekitono ya mmeka ya bukadde 700 kati oba yakawumbi naye nkugambye ekitone nnyo ya mmeka ya bukadde 700 ku kawumbi kati Misachi ali ku buzito obwo Misachi alina jjajjaawe eno ng'ogenda Nakawuka gye bamuziika mu fuuti 5 embugo nga 2 kugamba Misachi alina erutusi ez'obugagga nnene nnyo ye ng'omuntu ye yatandika obulamu bwe mu ngeri eri hambo era Misachi ngamba okugamba nti watandika ng'omunaku naye bw'omubuuza wali ovaawa yavanga Buwaate n'avuga akagaali n'ajja ku Kampala secondary awo n'addayo so teyafubutuka mu byalo ng'abantu boganze nava ewaffe e Masaka nava Wagomba Asimaya wa ne tujja ne tukuba amataffaali nno Misachi Ssemakula musajja mugagga ennyo era awangaalira ebuziga awo era awe wantu wakolera wano gwepimamu investment ye wali e Makindi ku passport n'abalala we balina ebifo byabwe waliwo gwe manya alina akazimbe ke kali ku mwala omulala alina akazimbe ke bo bagattagatta gyali abo abasajja ba Eagles bonna baakola ssente Eagles yali ya tabbu balina amawoteeri balina za apartment mu ngeri gye baafunamu baakola nnyo naye bamala okukola ennyo n'obugagga nkugambye mu ba Misachi gye buli nnyo kiringa bw'onoyogera ku Bebe Cool oli n'akugamba kati olaba obugagga we buli tosobola kutta bugagga bwe wammwe tosobola Bebe Cool kangu example asalagana ne recreation ya kitaawe ekiwatule eri ku eka nga bajja bagitundako naye kumpi yali square mile ejoola
kakati omuntu ali ku eka nga basobola okugula biliyoni 2 just 1 big acre obugagga bwe tuyinza bukweshoninga lwaki yazimbya kalina ennene era ndiro owulira olirangama nti no omayi bebekulu oyo mugagga naye si mugagga taata we yali minisita kati yatte kitaawe kati yamutte yakugamba bazaddewo batambuze embaawo kati yamutte atandikire ku zero kyoyagala naawe so ekyamisa kyokubanga alina ennyumba abalala mbamanyi bazijje mu gavumenti kituufu ate bemmanyi abazijje mu gavumenti oba mu byobufuzi Kabaya abamanyi awangaala nabo tayagala boogerako Kabaya nyini abamanyi basinga okutambula nabo babuuza obugagga obw'amaanyi babujja luddawa mu gavumenti however nze kyemmanyi ogutali musango leero sigenda boogerako so nze ndowooza Kabaya ng'omuntu yeetaaga either okusomesebwa oba okumanya nti si buli kintu nti olina okyogerako. Ekyokubiri struggle tekakibwa bantu nze ndi waddembe okubeera mu struggle binsobola okunkwatako nyina abantu bengi bemmanyi abali mu struggle kankunyumizeeko muganda Sky Soldier nyina abantu bangi bemmanyi abagala enkyukakyuka mu ggwanga lino kye tuyita struggle naye kati bakabaya bo balowooza struggle is Bobi Wine olina kuwagira Bobi Wine kyagambye gwe bwowaako kyowagira okirowooza ekisobola okukyusa eggwanga lino oba owalana Bobi Wine oba walidde ssente ne bw'okireeta nga kiri mu butuufu nga kyakukyusa ggwanga nga tekiri mu linnya lya Museveni tekiri mu linnya lya NRM nga tekiri mu Bobi Wine bw'oleeta ekintu nga tekiwagira Bobi Wine oba nga Bobi Wine si yakirete siba kibi gwe mbuuza abantu wano Kabaya atulageyokko abayimbi be bayogerako abasuuzi bali bakayanira wano influence nema teri wala batulageyo ku muwendo Kabaya postage yakola ate Kabaya muyimbi atuyimbireyo ku nyimba za struggle z'abanje abalala ne bwatayimba oba si kyo oba ono yagambye Kabaka abeewo yayimba agambe aveewo yagambe mukama we nti luno luyimba lubi luyisaamu struggle amaaso feka tukuleeta olwaffe agambe Kyagulanyi kolayo oluyimba olugamba aveewo bw'oŋŋamba nti struggle Kyagulanyi kuba ye Kyagulanyi nze gwe mmanyi ayagala nnyo Kabaka era yapositinga ng'akomyewo naye n'amugamba kulikayo abasajja Kabaka kati bw'aba amukulisizaayo kyendowooza bw'awuliriza oluyimba olugamba Kabaka abeewo sikiwa nti ayinza okunyiga lwaki abaawo lwaki abanyiga ogwokiraba otya omulabi oyinza okumpabula oyinza nga nolini owabye tobitegedde naye Sky Soldier agenda maaso mbadde nkyagamba mukulu Kabaya mbadde musaba obuzibu bwa Kabaya buvaawo ennyo nga ye omuntu alabika ali desperate atya alabika anti kati nga mumanyi bino ebintu bya struggle buli muntu alina engeri gyalamu ebintu ate abantu abamu tebali professional tamanyi kyebalina tamanyi kyateekeddwa kukola nga ye omuntu tamanyi nakyayagala kati mwami Kabaya nze njagala singa wadde oyogera n'oleeta ensonga nti Kamiliyoni ekikunvumya nsonga bweti lwaki togamba ku kino ate nga wakola kino lwaki tokola kino lwaki wakoze kino singa okikoleramu eyo layini entuufu naye oyogera toleeta mulamwa ku mmeeza toyina nsonga gy'owa bantu toyina kintu kirambulukufu kyogamba abantu nti bannange leero nkoze vidiyo eno lwakino oza ovuma abantu bangi oza oyisa mu bantu bangi ab'ebitiibwa oza oyogera nonono naye nga abantu bakuleka bulesi obadde n'olutale mabegakaawo ng'oli mukuvuma ate Chairman Nyanzi ng'oli muvuma mutasobola kukulembera yadde LC1 n'omwogerera buli kimu olw'okuba Chairman Nyanzi tewavaayo bantu be kujja boogere ebyo ebigireka neweerabanga serebu kati waayise mmeka era n'ovaayo oyogere ku Papa Misa Kisemakula Dr. Jose Camilo ne Rwema Namakula ne tukutegeeza bino ebigambo byaffe ngaffe abantu abattanye ensonga zino Mr. Kabaya oyinza obutasobola guno mulimu gw'okwogera tegwetaaga kwogera fwambu ogubukidde bubuukizi guno mulimu gw'okwogera gwetaaga okugwogera ng'olina obukakafu ng'olina obulambulukufu nga n'ensonga gy'oyogera ogiwaayo mu butuufu bwayo ng'ensonga eyo ne bino bw'onoobeera mu bino ntigwe ovume gundi owe muloono ovume ono owe muloono muganda nge togenda mumalako togenda nabifunamu yadde essimu mpya nga yiyo
ogenda koma okwogera ebyo abantu bagenda kutwalanga mulalu bobanga tewali akukozesa bobanga ukakasa nti statement gye wakoze tewali yakutumye mbadde nkusaba kera ku makya wetondere papa Misa Kisemakula boba nga babadde bakutumye genda obagambe oli musajja mukulu sebo olina abaana oli family man kyemaiko gye emyaka tuza kwanga tolina baana oli family man olina ekika mpozi nga gwe ekika kyo bakigoba ne woba olina family olina omukyala olina abaana n'osigalamu ebyo ebyekisirusiru ng'olimu okudda ku musajja munno n'omulangira ebyekisiru by'otalinaako mutwe na magulu n'odda ku muntu munno ku muyimbi munno n'ogezaako kumuputinga down olw'okuba gwe oli down kati olaba ettima olw'okuba gwe wagwa tolina kyemanyi ne music tewamufunamu yadde ebibiri kubanga akayimba kaali kamate yali kolabo kubanga kabaa simenti oba olina ne YouTube channel gwe oyinza okuba ng'ofunaafunayo ku ssente toyina ate economy ndowooza ogiraba wonna weera eri waggulu kitegeeza kati oli depressed olabika ekikogeza ebyo bwavu olabanga gwasa okulwanirira abantu naye njagala okutegeeza bino ebigambo byange tolina muntu gwogenda lwanirira tolina muntu gwoli mu kulwanirira ebyo byonna byokola bizza future yo wansi na future y'abaana bo wansi n'abantu babakuli ku lusegere Misa Kigovuma omwana we aliyamba omwana we oba omwana we aliyamba omwana wo gye bujja naye kaakati ebyo byoyogera olowooza omwana wa Misa alifuna appetite beyamba muzzukulu beyamba omwana wo okusinziira gwe ku byoyogerera taata we njagala tukole bino ebintu nga tugoberera future njagala tugere bino ebintu nga tutunula mu maaso ekintu oyinza okukikola ne kitakosa ggwe ne kikosa omuntu wakuli ku lusegere oyinza okukikola ne kitakosa kaliyayo ne kikosa ey'omuntu ne kikosa ya mwana ne kikosa ya mukyalawo ffe nze example wenjikuweerawo awano nze nkoze ebintu bingi ebibi n'ebirungi nze sogamba nti nina ebintu ebyankosa nenga nabikola simanyi naye munange singa nali nina chance ebyetondera nti bannange kino nali nina obyetondera mu bwangu naye ebintu ebisinga saafuna chance ne kabaaya ekintu kikyaliwo tekinaba kuyitawo bbanga ddene osogenda ku papazi n'ofukamira newekwataka video ng'ofukamidde nga bw'ogamba papa Misa Kisemakula akusonyiwe naye bw'otakola ekyo muganda wange gamba bino ebigambo mbikukuutira Sky Soldier ndi rasita munno oba gwe oli rasita pupu oba oli rasita kisimanyi nze ndi rasita munno kugamba bino ebigambo taano wange ku lwa future y'abaana baffe betuzaala ku lwa future ya mikwano gyaffe betuwangaala nabo ku lwa future y'abantu baffe betuwangaala nabo badde nkusaba totambuza bintu mu ngeri gy'otamanyi totambuza bintu mu ngeri ya amacharism totambuza bintu mu ngeri ya kito ate ng'oli musajja mukulu onzo nsinga emyaka kumpi 2 oba 3 simanyi kumanya emyaka gyonsinga naye olaba nze omuto kuggwe so kuvawo nenangira omuntu kyesitamanyi nebe mba nkimanyi sinze musawo nebe mba nkimanyi gutulira oyawe sigwe piyala we sigwe piyala wa Misa kisigwe amwogerera kitegedde sigwe ayogerera Misa Kisemakula era ssebo twagala okugamba bino ebigambo gwe kabaayo wagaviire agawunya gwe kabaayo atanaaba gwe kabaayo atasenya olwaki oyagala ovumaganya abalasita nti obutanaaba mu mutwe bulwadde kubanga gwe tonaaba mu mutwe lwaki oyagala ovumaganya abantu nti obutanaaba mu mutwe bulwadde lwaki oyagala ovumaganya abantu abali mu kali eyo lwaki oyagala ovumaganya abantu kale abali kumpi nekyagulanyi nti bagambe nti aga magezi bulijjo gaabawa nti analyst gwababa bajje boogera ebyo lwaki ovumaganya abantu lwaki ovumaganya bannange kabaaya kati mukyalo bwanaabiwulira oba mpozi nga tolina mukyala tolina baana nga naye weevaako dda oliawo olina lunaku lwofa naye ng'okyayagala future ng'okyanoonya obulamu mu Uganda eno ng'okyanoonya okubeera owakabi ng'okyanoonya abantu okusigaza karigase emabegaka wali oyogera ebintu byo ng'obyogera bulungi wali oyogera analysis ng'oziwa bulungi nga otusooka ogera ku muntu ng'oyogera bulungi naye kati gwe kabaya kyanalabe balina kubuuza bya ghetto balina kubuuza bya kitamiivu balina kubuuza nti omuntu bw'aba atamidde afuka atya mu mpale balina kubuuza nti omuntu abanywedde enjaga akwata atya omuwala kati be balina okubuuza nakulabye kati ebintu ebyamagezi togenda kuddamu kubyetabamu era watulaze tulukalazizo nti tubadde nga newana abantu tubayita ba motivational speaker nga nana kyasobola kumotivatinga eri abantu tubadde n'abantu wano nga tumuyita ow'amaanyi
ninga bomukwasa akazindaalo ate yekuba ekajje kati watulaze nti gwa akazindaalo tokasobola watulaze nti gwe okyali mubali olinga abeera kapcholwa kubanga gwe tusaakula nti oluyimba lwadda luiseeko emyaka lwaki tewali complainingako nga bakalolizinga wagenza okucomplainingako ati nga bakalolaba just walabye TikTok challenge kabaya obutasoma lwaki oyagala gamba nti bulwadde lwaki ovumaganya ffe banna abatasoma ninga ffe tulina sense ey'omukaga gye bayita common sense kubanga gwe tolina kye bayita common sense obanga olina common sense naye nga teri common obanga olina private sense gwe nga tolina common sense kubanga tongamba otya nti ensonga z'olabira ddala zolina okwogera kintu kikulu kale katugeze Mr. talina kyayogedde Chameleone talina kyayogedde ku bigenda mu maaso gw'oyogedde ki kale jangu oveyo wekumeko omuliro ku State Square Adment Kabaya mukambwe nti byayogedde era yadde abitegeeza jangu wekumeko omuliro jangu wesaleko obulago ku State Square kwakaza nti munnange yali serious eggwanga limuluma abantu babadde wano mu struggle badde wano mu kwagala enkyukakyuka wali luddawa 221 twali mu dduka eyakalulu wali luddawa ssebo Kabaya gavudde saa zino complaining abantu nga trying okuba putting down olwa struggle munnange struggle si erisa abantu abamu njagala obbi kugamba abantu abamu struggle tebagibeeramu lwakuba nti baagala babalabe nga ggwe bade nkyamugamba struggle abantu abamu tebagiri lwakuba baagala babalabe nga ggwe bw'oyagala baba lwaki bali mu struggle lwaki bo tebalaba bizibu biruma ggwanga lino waliwo eyagamba bw'ati anti kati buli muntu alina engeri gyalamu ebintu bye waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti ebbula ly'enkoko terikuliisa kalooli waliwo abatakkiririza mu bannabyabufuzi abali wano nti abeeyita abaagala oteeka enkyukakyuka waliwo abatagikkiririzamu nga bagamba si be batuufu balina ogireeta ate waliwo n'abagamba enkyukakyuka yaabwe nga bba abantu pasono okategedde kawule nze kategedde naye mmoze omumanyi waliwo abagamba nti enkyukakyuka yagundi ng'omuntu era nga ye alina okwogera ku nkyukakyuka ku birala byonna nga tebikwatagana nabyoyo omuntu oba toyagala nkyukakyuka goba wali awa munyampi mwogere direct lwaki omutya anti kati struggle za mirundi mingi tulina ba presidential candidates tulina Dr. Kizza Besigye tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu tulina Bakatumba Oye kati waliwo side eya Robert Kyagulanyi Ssentamu yegamba bwe struggle yaffe era ffe abamanyi ekituufu era ffe abasonyiwa era ffe ababoola ffe tetusobya ffe bebasobyako era ffe tuboola nti kati n'oluddiini oyo tumubodde tumutadde ku ntandaalo ensi emutegeere oba tugenda kukuboola ze banteeka ku ntandaalo mbu bagenda wakolaki ate nakolaki najja sinakeera ku makya nangamba kanve mu struggle eyokukeeramu buli lunaku ntandikewo mbeere mwene eyokukola nga bwenjirimu ate bwebatayagala bwenkola ku part-time jobs nga bwembeera ne mu struggle kati gye batayagala abasinga abalala gye balimu bamisa Kisemakula gyalimu nze mbadde mu struggle wano tubadde musonga naye nga bwogende wa papa oba muvao nga gamba sikayi genda bakuwa emmere mutulwanira gye mukola kirungi nagamba genda wali manager akuweyo zino kyokola kirungi oyo batalwanidde struggle kyogamba bonna kubanga contribution bonna abantu gye bawaayo kyekikujjayo ekinzijayo saava nti direct wakola ki nagende wa Hamisi Kigundu ne Wampuga kyekinzijayo wagende wa Hamu okolayo nze ndi blogger nagende wa Hamu abantu bange bali ekivu nga tekinatuuka nga ekisaawe kikyazimbibwa abantu bange bali bambuza twagala kula ku kizimbe Hamu kyazimba ekisaawe kiri kitya genda otukwatireyo ku video nogenda nokwata ku kisaawe ng'abantu bwe kyebanakusaba nga TV zonna bezakiraga nika tusaba otukyalize ku gundi ajja naye tuwayemukko naye kati bwe nagende ku Hamisi saakola kintu kyakukuta sina kye nakola natuukirawo nga nteeka isimu yange live natuuka nteekako live ne mbagamba kino kyekisaawe guno gwe mulyango wano wegenda okubeera goolo wano wagenda okubeera ki nembibala Hamisi Kigundu simulabangako na guno gwaka tamanyi nakumanya kyemmanyi mpozi muganda we yasini yammanyi ate naye amanyi bino ebitonotono bwomusangaawo n'omubuuzaako ebyo oba nakulaba ku intaneti munnange ne bagamba gwe walidde bunalidde ne Hamu 7 bwe bagamba nembabuuza nalidde okulaga ekisaawe oluba wali oyingidde kyekikufudde nti okulaga ekisaawe mbwati mbwe ekisaawe mbu Hamu kati bali baŋŋamba nti oyo si waffe
tulina muteekayo si waffe balina ekisaawe kye baagala olaga ekyabwe tebakirina wali katakobe kamooca ate bwe ekirina kyo kya gavumenti nakyo bali mukikola bukozi bali mukikola lipe ya gavumenti era ekina kiri mukikola ekyekamooca wali waggulu bali mukikola bukozi nakyo era gavumenti eri mukikola naye kati ogamba nti ekisaawe kitazanyibwako ensonga yo ya kisaawe nakuwagira Mpuuga bino byabadde ayitamu namuwagira lwa nsonga zino Mpuuga nganze omuntu mukwano gwange nga gwe bonobeera mukwano gwange ne bonookola ekintu sikigenda kunzijjako kubanga tosse muntu tokoze eki tolina gwolumiza kaze lwaki bankera macha nenkuvuma lwaki Nurdin waguza iPhone 15 wamukola otya Mpuuga wakola kyekye Mpuuga musajja wange just ntekayo content we nagenda ku mukolo gwe ku Thanksgiving ye nteka ebintu blogger ndi blogger nze ndaga nti ndi ku side ndaga nti standinga naye kibatayagala gwe batayagala nenda kubanga tomwagala era nokera ku macha noyagala gwe batayagala oba ofuse munyampi omaze okulya sente za mu 7 zone n'ebisawo obo birina era nze kati wano wendise bagamba ndi munyampi nalya sente z'abasajja ebisawo kwene nnaku ekuluma sina nakulya kyamisana lunaku lulamba oli nagamba gwe balya sente mwe twababuuka mwe mwalya kino nogamba kati bwe tuba nga tugenda tutambuliramu eyo assuming bwete yokuwayiriza bannaffe tunafuna ddi badaihard be tunabeera nabo mu kintu mpaka nga tukyali ku bino nti Nurdin nti lwaki waguza iPhone 15 kitegeeza sente za mu 7 yezikuwadde lwannange nze omuntu gwotakubira simu gwotamanyi pulogulaamu ze omanyi wawe nfunira ewalala kati ogambe ekyo n'okutandika okukola ebintu ebirala mwakolanga ki before nga tonatandika kukola bibyo twayogereranga struggle full time job nakulumba alina kyagambye ku struggle nabaza nabakugamba nabo tubalumba nga bula akabaya byakola nemutebereza nogamba Nurdin ono engeri gyasirise nyala kakolera mu 7 Nurdin ono lwaki teyaze ku parliament alaika akolera mu 7 yamuwadde sente n'owandiika omutwe breaking news Nurdin yalidde milioni 5 yukira gundi ye ya Facebook wayo kintu kye mwali munjogeddeko twakogerako bingi nina byenjukira mwanjogerako twakogerako bingi ngamba why bingi bitwakogerako nawe twali tukubyeko nange nali kukubyeko gwe kenyine nakulabako ne ngamba omanyi lwaki ebintu ebyo kati bo bali abali mu struggle bo babagamba ekyo nti gwe keera ku macha kusiga kasa bakuyita kulabisa kukeera kulabisa nawe watali fact bwe nakeera ku macha abantu ne bankyawa ensi yona yali mwine mwali mwankyawa nga tosobola kunsemberera ensi yona yali yankyawa nintuka ekiseera nga n'ennyumba gyensula bagenda kungoba ate lwaki ate nga nina sente ezikisasula mbadde mayimba foot soldier mba mugenda wali ku kitebe ne babateekamu ku mafuta tebalina mafuta bagamba bya Uganda empya tewali sente mu Uganda empya wetugenda okunyumirwa kigenda kuba kikambwe nnyo wali ku Uganda empya naye kati nyumirwako bagundi kati tewali kiriwo nanti kati tuyinza otuuka nga tufudde enjala tuyinza otuukayo nga tufudde enjala sebo naye etta ejja kuba mpya anti enjala esoleeta ebirowoozo kankubulira kati enjala ate lwaki ebegenda kutta bakugaana okukola anti kati bwe bino byenkola ne bagaa tukugobye butandika okukola nogaa kati nganze sigenda kulima sigenda kugenda kwetikka migugu ngenda kukozesa intaneti yange okufuna sente okitegedde kati bwogamba ndigenda kukozesa intaneti yange okufuna sente ojja kuba olidde sente z'NRM bwe bagamba bw'olaga omukolo gwonna for example gwa Mpuuga ne bwe gutaba gwa Mpuuga nokeera ku macha kamiliyoni nolaga ekivulu nobeera mu nkuuka nolaga konsati ya kamiliyoni nolaga eyagundi oba ofuuse munyampi bw'oba walya baba bakuliisa bo bagamba bakuwa data tebakuwa nawe ensi ojagagamba nawe ensi yo jagala nawe ekulumirirwa bo balina kye bakuli bakozeko ekikulumirirwa bo baagala olage byabwe kumpostinga ku birthday yange kyebaali bakozeko ndowooza bobi yampostingako ku birthday yange ndowooza kyebaali bakozeko ekinumirirwa lwaki tomwetondera ku byaliwo kuba kirabika mwali bakyali ate byaliwo neetonde ki nakola ki walaga nsonyiwa okugenda ewa Mpuuga n'okulaga bannayuganda nti Mpuuga nze ndaba talina musango ate kati ekyoyinza okyetondera nze omusajja omukulu anti ye kyayagala anti kati bw'aba kyayagala nange nina community yange gyentuwa nange nina etteeka lyange erinfuga nga nze omuntu kubanga Nurdin kyosalawo okubeera mu nsi muno kyobeera bw'osalawo okubeera wansi w'ebigere by'omuntu omulala w'obeera bw'osalawo okubeera ku magulu go w'oyimirira kati nze abantu bakimanyi omugezi aba akiraba atali mugezi agamba walya ate kyotamuyinaako obuzibu nga naye si yakuliisa ate omuntu yenna alina obeerawo lwakulya bagamba gava mu kulya
bagamba gava mu kulya bwe tuba twalya katulye bwe tuba tetunalya mukama atusasire tufune ssente nene ofuna azikuwa nenfuna azimba ku mbeera nenyigiriza ne bannange benwana nabo nzirya kubanga benwana nabo bandaga nti tebali serious kati ate ze ngenda zigana anti kati gwe lwaki otambula n'omusajja gw'omanyi nti mubi bagamba yabba ate kati weegasse ku anti bagamba naye nze nakola okunoonyereza kwange ng'omuntu yakkiriza nti sente nazirya naye zaweebwayo zaali ne bwogenda ku Google n'oteekamu bakamishona be bawa sente bawa milioni 5 baali bakamishona basatu be baaziwa I'm sorry nti bakamishona ono lope sente ze bamugabira ne bakamishona be bali naye sente ze bamuwa baali bamwebaza kaali kasiimo nga bamwebaza nti weebale munnange ebbanga lyobadde ku bwalopa emyaka 2 n'ekitundu nga fenga parliament tekyaliko tinze nga Museveni president wa Uganda Museveni NRM tukwebaza emirimu gy'okoze nga leader of opposition mvuga siga nti tampa sente tampanga yale n'ekikumi nego omatira mu matire just nze nga kikwagaza nnyo mpuga kimunjagaza dekola mujeyewa ekitibwa kyeyewa n'ensenka gyasengekamu ebigambo ng'ayogera aba inspired to me aba inspiring nganzo omuntu akyakula akyalaba ebintu ebyenjawulo mbeera inspired nga n'omusajja okusinzira engeri gyakolamu ebintu bye n'obukulembeze bwe engeri gyabutambuzaamu nange ngamba nange bwe mba ntuuse owulira omusajja ayogeza maturity yewe ekitibwa ekyamaanyi anti bali bagamba yabba kati mukubba we wali obuzibu nabo baali bamwagadde ebyo byamwagaddeko tewali muntu abba wano mu Uganda ku kyemmanyi ne mutamutwala mu kkooti bwe bamugambye yabba publicly nze singa mwamutwala mu kkooti ne gumuka mu vi nali ngenda kujja nfukamire ku kitebe kavule netondere buli munnayuganda bagambe banaye mu nsonyi okubeera ku saidi ya Mpuuga era ke bali mutwala mu kkooti omusango ne gumuka mu vi ate n'ekirala Nuruddin bwe tuba twagala nkyukakyuka milioni 5 tezigula ya state car anti ffe twagala kukuba buli kifaanana nguzi ate munakikuba temunatuuka tutandikira eno abantu ffe tulina okuba ebyokyokulabirako temusobola kuba kyakulabirako kubanga ebyokulabirako bikyali bingi generation yaffe si yegenda okukoma generation yaffe ey'omwaka gwa 2020 ekino ekisanja kino ekya 20 si yegenda okubeerawo tugenda kutuuka ekiseera nga laffe tetuliiwo nga tebatunyumya nako nga laba ngaffe abataali nawo ne wano wetulinga batabeeranga nawo n'olunaku n'olumu kubanga ensi ekyuka obudde bukyuka buli kimu kikyuka nze kyensaba bandibadde kiba tebikyasobola byonna byagootana eno neno buli omu yadda side ne side naye singa biri ebiseera basobola okukwatagana ne bamanya nti kino kintu kitono nnyo kubanga mukulembeze yennyini yali atugamba nti tuve ku diversion tuve ku busonga buno obutonotono bw'oba otwala omulwadde mu ddwaliro ne waba wakuvuma ogoba yakuvuma oba osooka kutwala mulwadde katugeze Mpuuga yabba kale abbye milioni 5 tuddeko ebyo ebitano tumaleko emyezi 6 oba tudduke mpaka ntebe mu ntebe tukole ki tuwa kifaananyi nti bannange obuli bw'enguzi ekifaananyi osooka kiwa olunaku olumu okimanyi bakimalako emyezi 8 nakati kye bakyaliko ekintu kya Mpuuga mwaka gugenda gwako nga muli ku kintu eki kyoga tekina bwe kiyamba struggle kigiza mabega ate kitya ate kati ffe kigolola tumba buli ali mu struggle akimanye nti struggle eri kiriini tewali struggle esobola kuba kiriini abantu botasula nabo waka gwe mubakulira struggle ina gwe mugolaba omulala omubbi ibanja ababbi bangi nnyo n'essonyonyi yabbi 1.7 billion anti bibiri byogambye ebigambo naye munnange ekigambo bwe kijja sawolereza Mpuuga 100% naye namuwolereza nga njagalayo ku facts eziraga naye yennyini najja neyeyogerera nagamba sente nakola bwenti ne bwenti bazimpa nenzikiriza zaali mu mateeka kati omuntu sente nga zize mu mateeka omusaya yalya milioni 5 yekka bw'avaayo abe Masaka yabawaako azze abakolera ebintu talina byakola basajja abaddipi abo bagumu obagumu babi naye kati kye tulina okukola obawolereza naye n'obagira ngaffe bannayuganda anti kati byonna bisigaye kati ogambye Ssennyonyi naye ate sitwa omukulembeze wawo ku ntikko ye talya nguzi naawe okimanyi ate omukulembeze wawo ku ntikko bw'alina okukizannya omukulembeze wawo ku ntikko ye alina kubeera clean omukulembeze wawo ku ntikko ye alina kubeera clean kyovula bano bakomanda kati nga Museveni kakodyo ka Museveni ne bwakola ensobi ne baba yasindisa omuntu agikole tasi agikola direct efubutukira mulala simu ye olaba ekyali Kasese Erweru je n'Erweru abantu banyingira Erweru ne bamuteekawo ne sanction
si Museveni nenga Museveni olusi yabamusindise nenga enagamba kikolebwe abamisanvu kane wane ebimbye tulaba aba mukuru waggulu era ne Erweru tasa kikolanga misanvu takimanyi tasobola order wakitegedde kuba mukuru era yamupromotingirawo kuba mukulembeze ye alina okizanya mu ngeri ya titandi tati alina okusanyusa beeno n'abeeno kati kyogamba nti noono omukulu ayina engeri gyakizannyamu nga talina kulabikira mu wantu wonna abakirini naye bw'oba nga gwe head of a family wabino obuvunanyizibwa bonna obwabaana kye balina omugenyi bwajja omwana kyanayogera nga bakiberako obuvunanyizibwa engeri omwana gyabuzaamu omugenyi gwaba wakimuteekamu nti omugenyi bwajjanga wano osooka mukwamu luyi kumubuuza oba osooka kufukamira nokitegedde kati bw'obanga gwe head kitegeeza bino byonna byabisigala bikosa ggwe ndi mukuwunzika nesebo Kabaya omugamba ki n'abayimbi at large Kabaya kyemugamba Kabaya bwoba ng'oli lwiru oli lwiru futusonya nga bw'ogamba nti golwanirira nkyukakyuka vaayo tukulabe kukalerwe katale nga weekalakaasa abantu banema babadde babasenda tetwakulaba yadde ng'okutte yadde akajiiko k'ettaka ng'obagambe ogenda basenzeewo ifreeze ebaddewo corruption yino weeri mu ggwanga lyaffe vaayo gwe byogereko oba gwe yabeere saddaaka nze kyenjagala Kabaya njagala aveeyo yeeyo ekumeka amafuta njagala aveeyo yeteekeko amuliro bwati yeeyo kye agwerere ng'oli omwana w'e Masaka bwe yakola eri ekira ku poliisi ogwerere wenna oggwewo ku lw'ensi yo tukakasente ensi yo gyagala era tugenda kuteeka baatisiti banno kukazito bonoba okikozi munnammwe yafa ku lwammwe olw'okwagala ensi yemmwe temwagala nsi kisobola kwata omwana omutemeko omutwe ku state square baganze bikoye bino tukakase kubanga ali mu kuputinga bane down ali mu putinga bane down financial ne business zaabwe kubanga bwokuba celebrity omuyimbi yenna oba osose kuba brand kyo kiba kisooka kubanga nze Sky Soldier sina hardware sina dduuka sina supermarket timunagaana okumpagira ne banayogera ki nze kyendiko naye kati bwoba okubye papa misa kisemakola okubye Rema oba okubye brand ye n'abawagizi be oba bati obodde nkutegedde Sky Kabaya bwobanga biwayogedde wabadde obijja ku mutima gwo ogambye ayinza okuba yabadde atumiddwa ayinza okuba nga yadde atumiddwa kyenkakasa mukyokakasa ennyo yatumiddwa bwaba teyatumiddwa alina obuzibu ku mutwe gwe olwamutuma nga ekigendererwa kye ki ng'ekigendererwa kyakuputinga bano beyagize down okuba putinga down nga waliwo yamutumye n'amugamba nti abantu kasita oboogerera kino na kino kubanga omulabye yaleese ebintu bye nga biri personal nga ye ngakulaga yabimanya binyako ne bwino yagambye wano Kalamagi yali atunda oba binyeebwa naye ebinsumbuzi ya Kalamagi lwaki tayimuyamba n'amutwala mu kkooti kyeŋŋamba ne bano oyagambye waliwo omuwala Bugundi gwe bazatta mu misach papa njagala n'abo abawala baleete mu kamera boogere balumirize baleete n'obujulizi batwale papa misach mu kkooti gwe bwoba ogamba nti papa misach alangirire jangu n'empapula zolaga nti misach mutuufu mulwadde ozibateeraawo gw'owangula omusango ate nyina ngera bw'ogambye nti ebintu bya mbu nyina abantu bemmanyi naye babeera nabo ye tannabagamba kukola ki kugira kulangirira ate nga naye kuba nze ndowooza biba byambu oluusi tebiba na bituufu sometimes nsaba kusibula bannange tusiibula mwena abadde batulaba abadde batugoberera abalungi tubadde wano ku Nurdin Tege mwebale kusubscribinga mwebale kusharinga mwebale kutlikinga mwebale nakutugoberera ate temujjangu okwo eno channel yammwe tukolera abantu abantu amu wano okukolera abantu kuli side edibwo okolera abantu waliwo abantu ndooza n'abatali bantu bali beeyita maanyi ga abantu kati ffe tukolera maanyi ng'olumu abantu bagaana okuwulira bajamala bawulire batuyita ne tutambula ffekka bajamala bawulire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tubaagala nnyo mubeere bulungi mweraba